Weeks 2 eziyise abasajja bali mu motoka ekika kya drone bagenda eri RPC w'Empigi ne bamuwa order ateekewo road block awo Empigi ku police ayimirize Muwanga Kivumbi. Kino kigenda okubeerawo nga bamaze okufuna amawulire nti Muwanga Kivumbi ava mu bitundu by'e Butambala ayolekera Kampala. Era RPC w'Empigi yalagira DPC OC traffic n'abalala mu bwangu obw'ekitalo ne batekawo road block. Muwanga Kivumbi bwe yatuuka era ne bamuyimiriza ne bamuzza wabbali. Awonna abasajja bali abatoye order ne bajja ne bamujja mu motoka ye ne bamuteeka mu drone ne bagenda. Bino byonna bigenda okubeerawo nga TV ya NBS buli kimu ekiraga live. Era bwe baamala abasajja bano okutwala Muwanga Kivumbi, poliisi n'ejjawo road block buli omu ng'alaba. Wayise weeks 2 Muwanga Kivumbi talina poliisi gy'aliko, talina kooti gy'atuusibwako. Bannamateeka be kwe kugenda mu poliisi eyise ekiragiro, mu kooti eyise ekiragiro, ekiragira poliisi oba amagye okuleeta Muwanga Kivumbi mu kooti. Mu kuddamu nga bamaze okufuna ekiwandiiko ekyo ekiragiro okuva mu kooti, ekitongole kya Uganda Police Assistant Commissioner omu yavuddeyo akwatibwako ensonga eyo n'ategeeza eggwanga nti bo ng'ekitongole kya poliisi tebamanyangako mayitire ga Muwanga Kivumbi. Ono yategeezezza nti bo nga poliisi baakoma okutegeera ebikwata ku Muwanga Kivumbi wali nga bamuyimiriza. Naye engeri gye yavaamu awo nga bamuyimiriza tebagimanyi era tebamanyi baani abaamugjawo. Biri mu Uganda wano. Wiki eri abaana baffe baafuna accident mu bitundu by'e Kapchorwa. Abaana 10 nga bali mu bbaasi. Buli muntu alina omutima ogw'ekisaasizi yafuna ennaku. Naye mu gavumenti ya General Museveni tetwasobola kufunayo muntu alina kutegeera kwa njawulo agambe nti bannange nti abaana bano gye bafunidde accident okusinziira ku mbeera gye balimu malwaliro geeyo tegasobola kubawa bujjanjabi busaanidde. Katuweereze helicopter eyalifutinga abaana bano babaleeta e Kampala Mulago n'amalwaliro amanene tusobole okutaasa obulamu bw'abaana bano. Teyali yasobola kuteesa kintu ekyo okuvya ddala ku Minister wa Health. Ne kiviirako abaana bangi okufa mu mbeera eyatuukawo. Bwe waayise wiiki emu gavumenti etaasobola kuweereza abaana bano helicopter, poliisi eyina 3, amagye gayina oba mmeka tetumanyi. Gavumenti etaasobola kubeera muntu ayina amagezi kulowooza ku ekyo. Baasobodde okuba n'amagezi nga Moses Ali afudde ne bagamba tufune helicopter tuteekeko ebipande ebinene ebya Moses Ali n'ebirala nga bireebeeta. Helicopter yeetooloola eggwanga nga balaga nti bakungubagira Moses Ali era bamusiibula. Naye ng'ono afudde. Kitegeeza nti Moses Ali eyafudde yabadde afiibwako era nga wa muwendo nnyo okusinga abaana bali 10 nga n'abamu babadde bakyasobola okuwona. Omwaka oguwedde mwezi gwali gwakumeka, gwali mwezi gwa 10. Mwena mwakitegeera mutabanyi wa Mike Mukula bwe yali afudde. Abamu nga bagamba simba amuwa obutwa. Bwe yavaayo okwebaza abaamuyamba nga mutabanyi wa awonye, Mike Mukula yatandikira ku General Muhoozi Kayine Rugaba. N'ategeeza ensi nti ono yamuweereza helicopter ey'amagye okuva Entebbe egende esooti ereeta omwana awonye obulamu bwe. Nti naye egenda okutuuka esooti ku kisaawe ng'olwedde waliwo ne helicopter endala oba yagamba yali ya kitongole ki nayo nga weeri ebadde erinze. Naye ate bano nga baayiseemu dda nga balina kalama. Nti era helicopter y'amagye yakyusa nejja ne basanga ndowooza oba magamaga oba jjinja ne bayingira helicopter ne bajja era omwana n'awona. Naye oweewala omwana wa Mike Mukula omu bwe yafuna emergency helicopter zaali 2 ng'ate n'ambulance yali emuleeta yali ya Sort Hospital. Bano abaana 10 bwe bafunye obuzibu obusinga n'obwoli bwe yalimu tewaabadde kwetaaga bwetaavu kubadduukirira. Kino kitegeeza nti omwana wa Mike Mukula omu obulamu bwe bwali bukulu nnyo okusinga mu abaana bammwe 10. Naye kineewuunyisa nti mubaafiiriddwa abazadde bano abaana mubalina abaana baabwe abaafunye ebisago muteekwa okubeeramu ab'NRM. Naye okimanyi nti era abamu ku bano bajja kusigala nga bakugamba gavumenti eno yeesinga. Ekyo kyokka tebasobola kutegeera nti eno gavumenti fe abamu tuli sekondare bali abasajja bo obulamu bwabwe n'abaana baabwe bwanjawulo ku bwaffe. Ekyo nakyo kyetaaga muntu maganda aide wano
alyoka abategeeze nti bana abasaadha if we don't matter. Ekyo kyona kyetaaga muntu aveere abakonkone ku mitwe mutegeere nti enensi ife ti yaife. Omwana wa Mike Mukula mulala obulamu bwe businga abaana bayimwe 10. Kino kigenda okubeerawo nga bamaze okufuna amawulire nti Muwanga Kivumbi ava mu bitundu by'e Butambala ayolekera Kampala. Era RPC w'Empigi yalagira DPC OC traffic n'abalala mu bwangu obw'ekitalo ne batekawo road block. Muwanga Kivumbi bwe yatuuka era ne bamuyimiriza ne bamuzza wabbali. Awonna abasajja bali abatoye order ne bajja ne bamujja mu motoka ye ne bamuteeka mu drone ne bagenda. Bino byonna bigenda okubeerawo nga TV ya NBS buli kimu ekiraga live. Era bwe baamala abasajja bano okutwala Muwanga Kivumbi, poliisi n'ejjawo road block buli omu ng'alaba. Wayise weeks 2 Muwanga Kivumbi talina poliisi gy'aliko, talina kooti gy'atuusibwako. Bannamateeka bwe kwe kugenda mu poliisi eyise ekiragiro, mu kooti eyise ekiragiro ekiragira poliisi oba amagye okuleeta Muwanga Kivumbi mu kooti. Mu kuddamu nga bamaze okufuna ekiwandiiko ekyo ekiragiro okuva mu kooti, ekitongole kya Uganda Police Assistant Commissioner omu yavuddeyo akwatibwako ensonga eyo n'ategeeza eggwanga nti bo ng'ekitongole kya poliisi tebamanyangako mayitire ga Muwanga Kivumbi. Ono yategeezezza nti bo nga poliisi baakoma okutegeera ebikwata ku Muwanga Kivumbi wali nga bamuyimiriza. Naye engeri gye yavaamu awo nga bamuyimiriza tebagimanyi era tebamanyi baani abaamugjawo. Biri mu Uganda wano. Wiki eri abaana baffe baafuna accident mu bitundu by'e Kapchorwa. Abaana 10 nga bali mu basi. Buli muntu alina omutima ogw'ekisaasizi yafuna ennaku. Naye mu gavumenti ya General Museveni tetwasobola kufunayo muntu alina kutegeera kwa njawulo agambe nti bannange nti abaana bano gye bafunidde accident okusinziira ku mbeera gye balimu malwaliro geeyo tegasobola kubawa bujjanjabi busaanidde. Katuweereze helicopter eyaliftinga abaana bano abaleeta e Kampala mulago n'amalwaliro amanene tusobole okutaasa obulamu bw'abaana bano. Teyali yasobola kuteesa kintu ekyo okuvya ddala ku minisita wa health. Ne kiviirako abaana bangi okufa mu mbeera eyatuukawo. Bwe waayise wiiki emu gavumenti etaasobola kuweereza abaana bano helicopter, poliisi eyina 3, amagye galina oba mmeka tetumanyi. Gavumenti etaasobola kubeera muntu ayina magezi kulowooza ku ekyo. Baasobodde okuba n'amagezi nga Moses Ali afudde ne bagamba tufune helicopter tuteekeko ebipande ebinene bya Moses Ali n'ebirala nga bireebeeta. Helicopter yeetooloola eggwanga nga balaga nti bakungubagira Moses Ali era bamusiibula. Naye ng'ono afudde. Kitegeeza nti Moses Ali eyafudde yabadde afiibwako era nga wa muwendo nnyo okusinga abaana bali 10 nga n'abamu babadde bakyasobola okuwona. Omwaka oguwedde mwezi gwali gwakumeka, gwali mwezi gwa 10. Mwena mwakitegeera mutabanyi wa Mike Mukula bwe yali afudde. Abamu nga bagamba simba amuwa obutwa. Bwe yavaayo okwebaza abaamuyamba nga mutabanyi wa awonye, Mike Mukula yatandikira ku General Muhoozi Kainerugaba. N'ategeeza ensi nti ono yamuweereza helicopter ey'amagye okuva Entebbe egende esoloti ereeta omwana awonye obulamu bwe. Nti naye egenda okutuuka esoloti ku kisaawe ng'olwedde waliwo ne helicopter endala oba yagamba yali ya kitongole ki nayo nga weeri ebadde erinze. Naye ate bano nga bayiseemu dda nga balina kalama. Nti era helicopter y'amagye yakyusa nejja nebasanga ndowooza oba magamaga oba jjinja ne bayingira helicopter ne bajja era omwana n'awona. Naye oweewala omwana wa Mike Mukula omu bwe yafuna emergency helicopter zaali 2 ng'ate n'ambulance eyali emuleeta yali ya Sort Hospital. Bano abaana 10 bwe bafunye obuzibu obusinga n'obwoli bwe yalimu tewaabadde kwetaaga bwetaavu kubadduukirira. Kino kitegeeza nti omwana wa Mike Mukula omu obulamu bwe bwali bukulu nnyo okusinga mu abaana bammwe 10. Naye ekineewuunyisa nti mubaafiiriddwa abazadde bano abaana mubalina abaana baabwe abaafunye ebisago muteekwa okubeeramu ab'NRM. Naye okimanyi nti era abamu ku bano bajja kusigala nga bakugamba gavumenti eno yesinga. Ekyo kyokka tebasobola kutegeera nti eno gavumenti
fe abamu tuli secondary bali abasajja bo obulamu bwabwe n'abaana baabwe bwanjawulo ku bwaffe. Ekyo nakyo kyetaaga muntu maganda aide wano alyoka abategeeze nti bana abasaada if we don't matter. Ekyo kyona kyetaaga muntu aveere abakonkone ku mitwe mutegeere nti enensi ife ti yaife. Omwana wa Mike Mukulamulala obulamu bwe businga abaana bayimwe 10